Nogamba just kankole this ka video. Nenkakola. Kali lining de mugundishi. Love. Love. Engeri jaina olubuto olunene. She has a big stomach anayenga sinti silwamu. Bana bantu basaze nnyo omugambo and they are still even commenting ever since we introduced her. Till now. Yeah. Those comments have been common about her. I like Alibuto. Nah. Alibuto, alabika mweyagala. Alibuto, omwana mwamufirisiza olubuto, mwamutisa eri amugema, wolololololo, Gloria is bannanga omwana muto, bagenda kusiba kasajja gwe, lelelelele. You know, I didn't go in your comment section, but according to that, I saw the content. I also thought of everything other people can think of. Negative. According to the way you those act. Comments, kale ezo comments zo zandibadde nti ki ziri okay. Naye like is of insulting the girl. Nali njagala mutwala for medical check-up. Sigamba nti ali lubuto. Just balabe. Lwaki olubuto lunene? Yeah. Abamu baŋŋamba nti olubanga lunene naturally nga yeeyirira emmere ye ate nga natural olubuto lwe lunene. Naye nti baŋŋamba like abamu baŋŋamba mutwale for deworming nemba neetaaga doctor omukugu asobola omuyambako for that. Deworming? Ne balaba what is inside. Kubuzaako omulabi wa Brown Skin Events webale gyonna gye wakatuusaako engalo olunaku olwaleero wakakerera tuli mu malya ga kyamisana. Webale nnyo bambi okubanga muteekako data wammwe muteekamu obudde bwammwe. Thank you for supporting us. Mwebale nnyo mubalire ddala. Nze namba Nahid akuweerezera nga bulijjo. Mwebale nnyo baddiya ba darling bonna mwenna gye mulabira kubanga nze nkimanyi mulabira mu bifo bya njawulo mu nsi za njawulo. Mwena muyita mu mbeera za njawulo naye nga Mukama ali wamu naffe. Olwaleero ku venue yange nina omwami gwe nze naye bamuyita mwami Jamil. Ajja kwennyonnyolako mumumanyi abasinga ababeera ku TikTok account eyo abalaba comedy w'abaana content. Mugenda bamumumanyi kyemmanyi kusinziira. Naye nga lubaliro omulamu tasamirirwa. Kayeyanjule nga ye ku lulwe. Amanya Jamil Biston Kitiaba. Biston lijava waliva kuki? Biston kitegeeza family. It is which language? Kale saanonooza nnyo kugenda wala nti kugira naye we nalabako nagendako ku Google to search about it. Then never like family. Something unity. Yeah. Hey, okay. Mama, olulimi lwansi ki? Olulimi simanyi oba Lungereza oba ki. Nze kyanzijira batera okuweereza bakubuulira nsi ki gye batera otuma eri erinnya ne bakubuulira kye litegeeza abantu be batera otuma basajja bakazi. Sijja kulima nti like ditumibwa nnyo oba limanyikibwa nnyo. Nange badde shocked bambi. Kale kankubulire gye lyava just. Nga nkyali mu primary nali njagala nnyo omuyimbi bamuyita Justin Bieber. Okitegedde? So nga bamuyita nnyo Jebbi. Kati nenjagala okumatchinga eryange with that name. So I came out with Biston. Simanyi na gye lyava out of the blue. Teeza tebaali kutuma wali etuuma. Eryo ddyo nali etuuma. Yeah. Terina ku ID. Teririiko. Ku ID liri ku bipapula by'ebyobuntu. Ebyobuntu nze ngaze. Ebyaggwanga. All right. Wabale kubanga ozisazeewo okujja okoleko naffe. Nange neeyanzizza okukusanga. Kati njagala onyonyola omuntu wava ku kyokutandika okukola content oyo. Anyonyoleko n'ekika kya content ky'okola. Content gwe nkola ya gwe tuyita oba African lifestyle. African lifestyle. Yeah. Nti ewaka okitegeera abaana beweka ndozo tera nnyo laba embeera abantu gye bayitamu okitegeera. So I was inspired by very many people ku TikTok nga naye wokimanyi.
abaana b'abantu ti abaana temulimu kale mu inspiration zo temulimu muntu nga w'amaanyi mu comedy mu eyo field ya drama kale kyajja buzinti saawa eno nga w'amaanyi ayinza oba teyali tuyinamu abawera kimanyi naawe naye abamu balina n'ebivulu mu zino seasons kale nja kugamba nnyo nti yali group influence ti saawa eno kyekiriwo it is trending neŋŋamba nange kambuukire mbukire etokota mbukire etokota soba otyo nosalawo okole comedy nensalawo tewakisanga mu buzibu kakaregi equipments okujja nze ku tiktok like okutandika picking interest kuba natandika nze nga I'm not a tiktoker era it wasn't my intention yonna nalina akawunti naye nga si yayo tofa nti ekule nnyo oba biki naye we najja nga muyimbi I had released the song kati nga njagala abantu to do challenges for my song okitegedde kati we nagwira ku jjajja nanfuka ebiseera ebyo galina mata so ne tutandika najja nkolera challenge nagikola akayimba kali katandise otambula nenduzinga molalo okitegeera kati ate awo ne tutandika okubeeyuka obitegeera naawe kati nekinkwatirayo you came into comedy by mistake. By mistake, I became a TikToker. Panezinga abantu asinga tebakkiriza nti ebintu ebimu bijjanga mistake naye ne bibanga bikutteyo. Wasoose. Kati ate bw'omala okujja mu kintu otandika okuteeka mu hard work n'ogamba nange. Kati olinawe watuuka ki ekyakuleetera ogamba nti kati ntadde muteekemu amaanyi ate nga luli tewabiriiko. Tekemu amaanyi oba jjajja namatono ye yakusudiyamukko kale naye yansudiyanga kuba yambeerangako nnyo mbu Jamil look at you kubanga bwe najja naye I dropped my account nga saagaana kumanya bigikwatako then nga ntandika nga nzannya nnyo mu videos ze zannamata okitegeera ebiseera ebyo baali bayawukanye ne Tom kati nze netandika okukola nga nkolerako ye naye nga nze account yange nga sibye ndiko okitegeera kati later neŋŋamba kantandika okukola nga bw'ogenda like oba otambudde naye abantu abasinga like they isolate you okitegeera attention bagiwooli kagamba naawe n'ofiringa ate ng'omukyalo yagamba alina omuntu gwakozesa ali so influential kati yagamba omuntu n'omutwala out gwogenda n'osasula naye bonna waitress ne batakufanako ne bakakola kituufu so much n'olwo bagamba muzeeyo ng'owulira kale owulira towulira bulungi ataliiwo okitegeera n'ogamba kati neŋŋamba bantandiko kati nange nentandika okuteeka mu ki amanyira I started my own journey nga nkozesa n'essimu si yange eddagala simaiko ebiseera ebyo like yali annyambako ku TikTok ne tutandika okukola kati awe natuuka ne mu droppinga ne nkwata Kibs Ali Shamim Kibs naye nanyambako awo ne ntandika okukola paka awo n'abantu wayo basasula oba byali bya personal level no friends for them they had better phones nga wokimanyi era abaana abasinga we rely on others teno bujo manyi mbu abantu abakola ebyo ebintu biba bibyo kubanga omuntu omufuni muteekemu transport yonna gye mugenda shootingira content no abamu no tubasanga na waka nga wona agamba nti I'm your friend let me use your phone to come out iPhone yange njikukwase nedda sigenda nayo ng'onyumiza ki by the way kankubulire but TikTokers abasinga 100% si masimu gaabwe kati it became a business nga wona agamba nti you hire some cameras okitegedde oba kale some of you have yours kati nga mmwe muyina ezammwe naye some people do hire cameras over phones to come out with a good work. I get nkitegeera oyogera kubo
how to make content. Kati Jamil soko mbulire bwe wali otandiseyo TikTok yo wamanya nti ngenda kola content agwa mweno line o asalawo gena n'ekyola boli munno kye yali akola ani forgetting his name Namata jajja nafu Chovalaba kale yangezaako nnyo to make me do his thing. Echajja line obuza line y'abazukulu line nedda nga tukyali mu Namata line yo bakazi biki ebyo era I used to do it naye nga teguggwa nga mpulira okitegeera being forced nga naawe ekintu olaba okyekakamu naye ate nga I'm stubborn era tubeera fenna abantu abasinga bayinza okugamba mbu tubageya but okitegeera gawonoba ne mukwano gwo like gwe museka naye okitegeera yeah so kati neŋŋamba let me choose my own thing kubanga yenze okitegeera kati awo nentandika ye kennyini yanconnectinga ku Brian system oya editinga videos akolera abantu bangi akoleddeko Palaso Gloria Buji okitegeera so kati we yanconnectingako ku Brian kati ate Brian nemuzanyiramu mu kalakita y'omukyala okitegedde nga ffenna tweyamba nga content oyo yamutambulira okitegedde then kati nange nga nkola ebyange yeah kati ng'omukolera ku account ye ku account ye nga nange nkola nga saagala tugatte content okitegedde kati nga nkola owange omanyi Prince Mo omumanyi kanakana kakaba ennyamaziga okamanyi kati akakaana nako kaali kazza ebiseera ebyo naye nga kaali ka freezingamu kati nako ne kaleetewa Brian tukole ffenna he inspired me ku content oyo wokkaaba naye namukolako oyo kati ate oyo yali antambulira nnyo kati ngamba mukaaba biki nedda okola content wennaku heart breaks biki ebyo buno wimba itinalo musimayanga onumiza biki obuyimbayimba obwennaku noekolakola ng'onyiza ennaku ekuluma nga twambala ebisaati by the way ffe aba inspiring abaana abasinga okwambala ebisaati ebyo ebya content wennaku bana bayiribye n'intaneti kati nendaba nga content wennaku yes kuba nali nkuba views nga followers bajja mbungi okitegeera naye nga taliko ssente okitegeera ate nze saagala nnyo kintu kimmenya okitegeera njagala nnyo ekintu ekiri profitable ate nga kimpa emirembe kati oyo nali ngenda ku giving up that content ngamba kamwesonyiwa nga nkooye omanyi wabairawo ekiseera naye wowulira nga okooye ekintu nze saagala nnyo okutambulira ku kintu kyekimu yeah I want to keep on accelerating okitegeera kati nga Gloria that girl nga abeerawo bambi naye nga like ayagala nnyo okukola naffe mulingo oba omulaba ye nga turespectinga ng'ali quiet. She was so quiet. That girl you work with now? Yeah. Ate ekyasinga like to put me down ye kwegamba mulabanga my agement yadde nga mutoye naye nga mulaba because she's 15 ekyasinga like okunjira that ekyasoftening omutima gwange kujja n'afukamira nga atubuuza okitegeera nga lwe tujjajja n'afukamira omanyi gwe ng'omuvubuka how you feel yeah is a man put out of place like man put it abaku like stiwa kingi nnyo kyompadde kiyitiridde okitegeera ye obitegeera kingi nnyo kwegamba ne mpulira nga nze atandise okutreating oba we have to be equal okitegeera kati ngoli agement kale nga like abamu bamwesamba biki okitegeera naye kati olunaku lumu nga atandise otumanyirako nga ajja n'akuwahaga Jamiru nga njagala nno ebyaddala natandika okunjagala
nga we basize mbu abeera like nga teyeefiiringa biki. So kolisimba wakati njagala kikate yo taata. Njagala like nga onagamba nti si eno njagala si njagala ya Adam ne Eve. Njagala ya Katonda. Eyabo Luganda kale. Apo Luganda. Kwegamba okitegera. Nga bambi kati ekyo ne twasoka ebiseera waliwo omuwala gwe bayita Dolo B. That brown girl nga gwe tukola naye. Era content yatambulanga nnyo kati waliwo akayimba ke twakola nga ali mabega. Ekitegeera. Yali mabega Gloria nga asitudde omwana. Kati nga wetwemole n'ebyaffe nga omanyi nga muli kwakitinga ye nga agenderako yenna okitegedde omumwa nga gugenderako biki nga yasaamirira okitegeera nga kye bakola kyokola okitegeera. Kati video eyo yatambula because of her. Abantu ffe batujjako amaaso bagateeka ku ye. Era mu comment section yonna ejjudde the lady behind okitegeera the lady behind simanya biki kwegamba neetambula nnyo. Kati we naddamu ne ffenna twajja that week nga tumanyi nti ono yeshua okitegeere ono twamukozesa at first unfortunately tebyatambula bulungi okitegeera. Kati nga bwe twali tusuubira kati netugamba netutandika nenzirayira mu art black okitegeera nga naye like tubeerawo kubanga ewaabwe walungi bambi balina like hospitality kubanga olaba ffe tugenda okukolerayo videos. Brian ye yayiiyaayo naye woba ogenda bakuwa care. By the way waka watono wetukoledde ne batuwa that care. Tebakulimitinga okitegeera. Ne wabanga bakasiga ebijanjaalo bimanyi nti baba tebakkiriza bantu naye akugamba mukolereewokko okitegeera omuntu kwegamba tebajanjabaza nnyo kintu tebalina buzibu. Enju mugikozesanga olekebwe mwagala okitegeera. Ne kwegamba mwe kuba mwakaso ne mugamba nange sonya at least like tukomeko wano naye nga they are free nga tetulina nakye tubawa nti oba baweeyoladde like n'ekikumi okitegeera just okukwatibwa ensonyi n'ogamba bannange zino zinaagulamu amafuta zino oba ki okitegeera nga naffe omanyi tuba mukweyiya ate era n'omanya weeyiya naye ate nabali nabo balina kye bakutadde ku meeza abantu abamu tebasima muntu ng'ekirwa kimuwadde ku bwereere ate amusasuza n'amutendereza. Era family ya Gloria deserves the best bambi. Kyova olaba nze ever since I started working with her like I don't regret kubanga bo bennyini they are good people. That's what I can say. Timulimu abantu boogamba nti eki naye bo bennyini bakusikiriza to love them. They are lovable. They are lovable. So kati we naddako nenzira mu byat break naye nga bintamye ebyaddala. Kati kambuzeemu katini heartbreak yemali marketingamu walinga noli chali we yabikuleetera oba ono omuwala omulala atali Gloria? No, naling with that girl atali Gloria. Kati nga wenkola naye videos zitambula nnyo ne weziba za mukwano. Oyo mwala omweru. That girl, she's so beautiful. So that means of course people would be attracted. Nga zitambula nnyo bambi like ebyaddala mulungi physically teri nti filter. Mu Indonesia. Kati what do you mean mu Indonesia by country? Brown. Nedda mweru just ate je kigambo bakituusa kati katishabe bakituusa kigambo bakyusa mu Indonesia tuba ebanyindo nedda zetegeeza good. Nasooka nokiwulira nalero zambitegeera ngamba mu Indonesia nga ndaba wa black kati paka bakateeka ku mukazi omwo ngamba bakubye paka ku mutwe naye gwe TikTok ekubadde ekwabuluza mbwe tuwepa
So mukola tukola naye nga bintamye byadala naye nga go just okola the type of content omanyi omusana tabyali star omusana guba babula okitegeera kati kisabo kambuza ayagala kukolerawa kwe kama ogenda mugoni oyambadde ekisaati kirabika bubi okitegeera so ng'ompulira nze neesiigako n'ebisooto konya kyawonyawonyeza abantu content najja sikyagala naye wetuuka mu kintu ogamba kanfube obeera nga kyo nkiyimirizeewo taata we message sooto nesiiga ebisooto biba ebizzi bannange saagala nakudda gyennaku kati kambuze oyo content ow'ennaku n'owalaavu kibiriwa ku bibiri ebyasinga otambula ow'ennaku yali atambula ebyaddala but this content with Gloria has improved. Like, it has gone beyond like in views, kale views nyingi wali naina views but love from people esege lwakisa walina views lwakisa naina views nga yes it's content naye kubanga akwasa ennaku naye like physically nti omuntu agenda kusanga akugambe wow this and this okitegeera because ate nze wenkulaba mu byennaku mbamanyira ngenda kusanga ng'ennaku ekuluma kati wenkusanga ng'oliwo oti era gayikiza batulimba naye wano kyeŋŋamba nti African lifestyle, this is the real life. It's not, we are not faking anything. Real life okitegedde kyonoogamba nti am here ntaddeyo okitegeera nga wonaaba wembaira ne Gloria. Yes, we do some videos but you see okitegeera we are uplifting her. Nkwanira mu buki kati awo nga gundi antamye najja nali nkoze videos kati neŋŋamba kankoleko ne Gloria one video bonus omanyi nga you are rapping the session nogamba just kankoleyo this ka video nenkakola kali kalainingidde mugundi ki love engeri gyalina olubuto olunene she has a big stomach naye nga sinti si lwamu bana bantu basaze nnyo omugambo and they are still even commenting ever since we introduced her till now. Those comments have been common about her. Alika lubuto. Kali lubuto alika mweyagala. Ali lubuto omwana mwamufirisiza olubuto mwamutisa eri amugema wolololololo Gloria is bannanga omwana muto bagenda kusiba kasajja gwe lelelelele. You know, I didn't go in your comment section, but according to that I saw the content, I also thought of everything other people can think of. Negative. According to the way you those act. Comments, kale ezo comments zo zandibadde nti ki ziri okay. Naye like is of insulting the girl. They piss me off totally. Ebyaddala. Labe, sima yambalo yagamba we wazolo. Binyiza. Omanyi kati kansoke nkugamba tujja kukudda. Nti akagoni we nakolanga bonus nga nali njagala kapostinga naye nga kekasembayo kekaba kasembayo okupostinga ng'omaliza zishuwa zo kati nempostinga eyasooka yatambula eyaddako neegaana heartbreak omanyi ku TikTok mulimu eyekubya emizimu n'oteekayo video neegaana otambula ate nga simbi nga content yomugwe balabalu neegaana otambula kubanga yatuuka mu one day ng'eri mu 300 views ate ebiseera ebyo nga sinnayiga kuzidiriitinga ng'ate sinze yeepostingira indako odiriitinga bweba egaanye TikTok omulimu weewuuba naye oba eringa mawube nyabo yes binyiiza
banange gwe nze simanyi naku TikTok oba nsiru sometimes oteekayo video negaana otambula olumu wabaawo topics ezitambula ennyo okusinga ate eyo ne zibika eyiyo. It's not because of that. TikTok yo nga yo yeewussa manyi okwewuuzaamu era kyovola bw'opostinga when you post a video olina ogibeerako to see osegeera kuba we yeekola ebyo n'ogidiritinga boddamu okupostinga egenda badde sikamanyaako nno obeerawo awo ku gundiyo bw'olaba nga it's normal si kugamba nti bw'olaba nga video yo tetambula nga weeyina kutambula okitegedde nogamba what's wrong awo manya so kati video eyo wenakola eyo nengipostinga negaana nagirekayo I didn't delete it ebiseera byo nga sinabitegeera kati laba Brian wateekayo eno gye nakoze ne Gloria nga mugambye ampostingire ate nali mugambye ne video gye njagala ampostingire wabula nampostingire eno nenyooka nemugamba Brian mwana kiki olwaki maama nemugamba anyway girekeeyo kasita omaze opostinga video yatambula. Then what you expected? Video yatambula kyekyo kyanzija kwoli content gwe naliko yaisa zino zonna yaziisa for short time. Yeah, kubanga otunuulira zaali zitambula but for a while mu period eneneko but zino yatambula for short time netambula nnyo. Yeah, so I introduced her nogamba kanyweza ekintu netandika okukola kati video esooka yatambula ennyo ebyagigoberera mu comment section byeyo omwana wabe bannange omwana ali lubuto naye mwana muto elelelelelele mwana muto abasajja temuyina kisa abasajja jjukiraye olubuto lwayitamu n'ekkundi ate yali mukatoopu mulaba ate abulomukwe bumukwata no nabuuzaako by the way nali njagala mutwala for medical check up sigamba nti ali lubuto just balabe lwaki olubuto lunene abamu baŋŋamba nti asolobanga lunene naturally nga yeeyirira emmere ye ate nga natural olubuto lwe lunene naye nti baŋŋamba like abamu baŋŋamba mutwale for deworming naye mba neetaaga dokita omukugu asobola omuyambako for that deworming ne balaba what is inside kubanga tuyinza okugamba nti oba kale ki nga she has some problem fati kati problem kyawe naye ate baŋŋamba ewaka lukaluba ewaka baŋŋamba ewaabwe kubanga I also complained about it ne baŋŋamba no Gloria wakugga olubuto olukugga naye wagejja olubuto lwe lugwejja kati nti ekyo kiri mugundi ye bwatyo ne like kale nange kinsukkako ye nti manyi tali lubuto nange nazoka nendowooza she might be pregnant nawe namula video zonna zonna nga bwatyo ninga mama mwaka mulamba tazaala anti like ayinza okuba n'ebintu simanyi let's say okay it's not kiyinza okuba kubenga nze simanyi oba kiri healthy ayina gasi mu lubuto mulimu amazzi simanyi oba kiri healthy because nange nina mulimu abantu abalina kati ayinza oba nga ye mukazi watu wadde olutole natural lunene ate n'agattako okweriira emmere kundi netuuka n'ofuluma naye waliwo I had a friend nga ayina fika bulungi naye nga olubuto lunene nga si lunene nnyo era naye tanazaala olubuto nga lunene lunene kale kusinziira ku myaka gyaffe gye twali mubayire nga someone has to have a defined waist portable flat tummy naye nga kyali wange oli ogamba atuula ne lubeera lunene weebati kale waalya emmere n'akuba ekikalu nga wanene oluyita namuko kati niye ogamba naye mwana gwenda ganze olutange lwalagana lunene ate omuntu awamu nga yafu takola exercise takola ki nedda mulimu lwolabaye nga lunene olaba lwa mubiri nga luli nakyo lwa mubiri luno naye luliye luvaayo nga ddala omuntu aliyo olubuto kati olaba video gye nakola it is bothering me by the way like I don't blame people for
by the way commenting, so you take her to katumara kufuna sente manyi ziba nyingi sente nyingi by the way guys omuntu wako waliwo nzito naye nga katujire yeah nja mutwalako bamukebereko you can even first consult before you even go for that check up anti bangamba nti ali nomo ewaabwe but still ninako question mark on that thing. She's just like that. Ne duba jukira omwana wa Jakoma okugenda no kugira nga akula olubuto lwayina lw'abaana bato ate abaana bato abalina ebiwuka yeah mutusonyiwe bannaye kubanga so naye nga bambi Gloria is a good girl. She deserves the best. Ngo omuwala omulala kulya ng'obuuza onjagala iye kwagala era bangi bambuuza mbusimanya mulimu abajja mu inbox mboyo omukyala wo nange kabula katanda oze mukyala wo bana bampulira obusungu omanyize by the way nze ndi short tempered era abantu abatamanyi ate tobifaanana nsinika nnyo naye onyigirawo obusungu bwange nvaako mangu short tempered naye nagamba ayinza obutaba yeah kati oli omanyi aleese business okitegeera kati oteeka enamba ku WhatsApp ku TikTok for business zone only naye oli kati olaba just nga we came in touch okitegeera you expect something yeah naye ate oli naakutuukizaako bannange mukaziwo oyagala baana bato I'm not a celebrity naye ba celebrity bayita mu buzibu bw'amaanyi kyova olaba nti osanga some people ng'abayimbi sibanenya okubeera ne ba managers kubanga olaba abantu abamu tuli banjawulo mulimu omuntu kale ali situgambe naye newobeera social waliwo ekiyitirira obeerako n'obulamu bwoye kati olaba gw'oli wano nti after here there is life after here. Yes, of course. Ostegede kubanga ngena kusanga wali oyinza okuba odi awo nengo oyagala nnyo ekikomando. That is you. Ana wanze ne mbona kisanga. Ostegede that's you mulimu obulamu nze era simanyi na kumanyazi obwa celeb. I want to be me. Okitegeera competition ebyo baberenga banda bakoba kubendulu wekweke ate binyiza nze saga muntu andomirako bane kwekyo waliwo kale some tiktokers bimasiki ate ze simanyi by the way can tell a person ne mbasi kulabe wanene wena I don't know when do dewo nga ndaba content wo I can tell that ono gana maso nisinechenye nawe ndalinchira neda basi amanyi ba tiktokers bemalako n'emiri babantu babamanyi ba tiktokers tulina obuzibu nti olw'okuba your video has gone viral oba your videos are going viral nalowooza nawe okukyalo buli wamu buli omu you are that no mulimu kale ba tiktokers like bolaba omanyi calling yourself a tiktoker a big tiktoker kivaawa ku bantu bana babanze bakola video nezipushinga kiva kuki kumagoba gofunyemu magoba yes balaba nyeto wali wayagala fame nga yecho kimu my dear fame without money you you're stupid bawe biri naye fame without money it's a wastage of time. I know nawe okimanyi bulungi omanyi and it is very hard to maintain that the fame and that you can be famous here bracket it puts you in gwe expect a lot baba ofuna endorsements kati fenga ba tiktokers omulimu gwe tuyina like kyetwandigambe nti it is profitable kuba nti ojjemu akasente kati nga ffe abavubuka okitegeera osobola okwerenting to pay your bills for rent nti oba wali toyina nju kitegede ofunyeko omufaliso manyi that's a big achievement mu bulamu bw'omwana omuvubuka
Naddala nga tali planned temujja ne mutandika akafaliso kokka. Omufaliso it's a very big achievement. Nga totobye. Omanyi omuntu okujja n'agamba nti akayumba kwa masole emyezi gye 5 n'oteekamu furniture. Obulamu ne bugenda mu maaso. Era nze olabayo, I call Jaja Nanfuka is a big TikToker. He's a real big TikToker. Yeah, his achievements are registered. Osegera. Osobola zirabako nga olaba nti Zaira. Yeah. Gwe buli kimu kyoyagala. You went to school and what was your career? My career, like I went to school but sakomanyola. Okay. Though I wanted, but you know, obimanye by'omuto munange. Like some kamane osegera. Naye no gama. This is not the best. I mean, it's not the last option. Yeah. So okusoma kuba nze nakoma mu S4. I started that 2019. Hey. So what anyo? Nchali bujja. Sebo ndi nze ndi mukulu. Ode mata. Ndi mukulu. So kati olaba I started my S4 nenda banga like ningamba anyway mukama katonda yasinga oyinza okumalayo ne bitakutambulira nga oyagala naye ffenna kye tugoba wallet omuzadde tagenda kugamba nti omwana wange yasoma kyayagala your achievements. How successful are you? Yeah. Osegera oyinza okubanga yakuteekamu ssente ze bambi naye nga teyafuna kyeyateekamu osegera. So byonna biba bya Mukama. Nze sigenda kuddawo naye kubagize mbu I'm like this. Yes, I'm from a humble family. Osegera. Naye ekyo tekigenda kunjira. That's life. Buli omu is struggling. Everyone is a hustler. N'abatuuka yeyo they are hustlers. Osegera. So kati kyoyina oyina kumanya what to do. Na butya bw'ofunyemu ssente. Osegera. Buli koona. Okay, I get you. So talk to me. Are you married? Is it? Hi, Pasha. Sigini chae wandikishwa. Pasha yonna gy'oli tukunoonya. Hi, Pasha. Hi, Gloria. Totubuzabuza ate. Gloria and Pasha, how are you? Bafans bajja kusalawo. Wamma ku Gloria ne Pasha mwagala. Gloria ki gw'otugamba? Gloria. Gwa-actinga naye? Hey, my baby. Abaana bye boogera byali bye bituufu. Ebyaki? Nti omwana wa Bendi yaliba na lubuto ng'oli wano ne badde oteyogerezaako. Galwaki? Omwana akyali muto. Ne wabanga like mufunye, right now tasaa kufuna mwana. Ekitegeeza n'ekirowoozo mwekiri sawe ne wooba. Tekiriimu oli mwana muto. Leka togendako ku byambooko. But wamma Gloria, as long as you are happy, nze kye njagala okulaba is your happiness. Ate Gloria ne Pasha bakwataganirawa. Who is Pasha? Pasha, how are you, baby? Naye actinga naye. Naye actinga naye. Nakubuuziza, are you married? N'ogamba, how are you, Pasha? Hey, yes. Pasha. Hey, Pasha. Pasha, how are you? Long time no see. Anyways, thank you so much. Olwaleero tubadde ne Mwami Jamil, tubadde ku nsonga za content we. Ba TikTok abasinga mumanyi byakola. And here he is. Tubadde naye olwaleero. Mwebale nnyo kubanga mubadde naffe yonna gye tuvudde, stories zaffe zonna ze mulabye. Thank you so much, Mr. Jamil. Bantu bange babuulire akasembayo. Bannange, my fans, thank you for liking us, for uplifting us. Mwe mutufudde kino. Because bw'olaba video yange n'ogilikinga, abatuyambye mwenna bambi temujjanga okwo. Mwebale abantu bonna ababeereddewo Gloria and I. Mwebale nnyo. Muli banjawulo because without you we are nothing. Era Mukama yeebale kuyisiza ku mmwe. Kitegeera.
by the way tekisangika kufuna like bantu abakwagala okitegeera. So we respect you so much kubanga mwe mutubeezaawo folaba, yeah? You have no numbers on TikTok naye ate without you we can't live okitegeera. And the numbers are nothing without you. So thank you bambi, mwebale nnyo okutulayikinga, mwebale nnyo okutufollowinga, ate mwebale nnyo okutuwa ku nsimbi. Alright, thank you so much. Byonna bayogedde mubizeeko mu ddoboozi lyange ebisembyeyo, mwebale kutulayikinga, mwebale kutufollowinga, mwebale kutuwa ku ssente, mwebale buli kimu. Thank you so much. Mubeere bulungi, mweraba.